po jako akawuwo. Ab'emmotoka ez'obwannannyini abakeeredde mu ssanyu oluvannyuma lw'okuddamu okutambula abamu gye buzibidde nga bali maziga na kukkuluma oluvannyuma lwa poliisi okweyiwa ku nguudo akawungeezi k'olunaku olwaleero okukwata abo bonna abasussizza mu budde bwa kafyu. Obudde bunkwatidde mu industry area traffic jam abadde mungi nnyo. Twapugradinga oluguudo lw'Entebbe, I mean ekisaawe ky'Entebbe, and the contract is TriStar. Uni Engineering is the contract. My company is Superior Suppliers. Yesterday we had an agreement with them, quotation, of which the documents I have. This one is a staff of Uni Engineering. Ku bitale wa ndege y'emmotoka ezisoba mu 10 ezikwatiddwa era bangi balabiddwako nga beewozaako naye nga buteerere. Madde nva ku CPS randoza mulaba ne ka kiti kano kenyina, okay? Kaliko ssaawa emu n'eddakiika 3 kubamba gambye madde nva ku reportinga waliwo akoze hit and run accident antomedde wano n'adduka n'agenda, so I had to go madde nyino genda ku CPS okureportinga, so ku CPS nendilayingawo nemalawo ku budde nembabuulira nembanyonyola nembagamba nga nvaayo nti I need a cheat gyenyina ogenda nayo okubeera nga mpita mu road block because time gyemaze ku CPS. Abakwatiddwa bakukkulumidde poliisi wakati mu kutegeeza nga bwe babaddeko emirimu egy'enjawulo egibalwisizza. The boss was in the meetings with the contractors. He can, maybe, I don't know whether you will answer, but we have just separated. Just 20 minutes. Other staffs have been taken. One has been taken to, is it Kasubi? This one resides in Kawala. I have my documents, which allows me to move. Ekikwekweto kino tekitalizza n'abaabigere nga nabo buli obwedda atuuka mu kifo kino nga takkirizibwa kusukkawo. Abakwatiddwa mmotoka zaabwe ne balagirwa okutuuka eka ku bigere basazeewo okulemera mu kifo kino nga bagamba nti ne gye beeyongera nayo bayinza okukwatibwa ate olw'obudde. Bwe nkobye essimu ne njogera n'ono omwami era enamba yegitadde wano from the CPS ayampadde kano kakiti we mukwasiza we mbawadde okwogera naye ne bagaana ne bagamba genda tukutadde ate madde mpita wano ku these traffic lights ne bagamba ate nyingire wano, then we trying ogezaako kubawa essimu nga tebagezaako kola ki kwogera naye, then later at last ne boogera n'oli omwami ndoza akulidde en operation n'agamba agenda kati mugambize ensula Kawempe gyensula katangamba nti mpakinge wano ntambuze ebigere mpaka Kawempe. Matiya Sekanjako ne Kavuma Lawrence